Yes, gwena muganda nga akyekuumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo gwe muganda nga yasubscribinga nga wasalawo amawulire gonna naddala agakwata mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogenda kugafulumira wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256 muganda nga kyewakola kyamaanyi ddala ate gwena omupya atanaba kusubscribinga nja kusaba awola aba subscription channel yaffe eno ogikoneko ate awali akadaawo okonerewo ddala olw'ensonga nti kano kajja bakakujjukiza buli guli tuba tutaddeyo nga notification oba ogifuna ne tutambulira wamu n'okumanya naye ng'olunaku olwaleero amawulire genfunye ate era genze nago era ge g'omukyala Joyce Baagala ojja kujjukira nti ku kakiiko akagenda okutegeka emikolo gya Commissioner Parliament Mathias Mpuuga Nsamba omukyala ono Joyce Baagala Ntwatwa naye yateebwa kakiiko kano ojja kujjukira nti Joyce Baagala azenga avumwa abawagizi abasinga naddala nga bano beekuusa oba nga bawagizi ba kibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform naye nga omukyala Baagala olunaku olwaleero avuddeyo n'akandula ku ddoboozi n'ategeeza pulezidenti w'ekibiina kye amwava ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akome ku bavubuka naddala abeegumbulidde omuze ogumuvuma n'okumuvvoola. Baagala agamba nti okusalawo okugenda n'empuuga oli mukwano gwe era gw'atasobola kumala gavaamu nga olunaku olwaleero ng'abasinga bwe bakirowooza n'agamba nti ye akyali memba wa kibiina ekya National Unity Platform newankubadde nga ne Mathias Mpuuga naye akyali mukwano gwe eddala ate ng'era akakasiza nti Mathias Mpuuga naye tavanga mu kibiina ekya National Unity Platform. Abaagala ono bwabuuziddwa ku nsimbi Mathias Mpuuga zeyezza oba ze beegabira nga bakomishona Baagala avuddeyo naye n'akikakasa nti ensimbi ezo zaagabwa mu mateeka era zaayisibwa Parliament newankubadde nga emikono egy'ababaka gyatandika dda okuŋŋaanyizibwa okulaba nga ababaka bano oba bakomishona bano bagiwamu obwesigwa basobole okuviira ddala ku bwa komishona obwo naye ye Baagala asigadde ayimiridde ku magulu ge ng'agamba ensimbi ezo zaayisibwa Parliament era ye talabawo buzibu bwonna obw'okuba nga Mathias Mpuuga beegabira ensimbi ezo naye olunaku olwaleero Baagala akandudde ku ddoboozi oba alidde mu ttama ategeezezza His Excellency pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otakoma ku bavubuka abo abatuvuma n'okutuvvoola kino kya bulabe nnyo era asuubira nti kyakusuula ekibiina kikireke mu ntata. Bino nno we bijjidde nga abasinga ababaka ba Parliament naddala abaviira ddala mu kibiina ekya National Unity Platform beeyawuddemu ng'abasinga bakyalemeddwa okuteeka emikono ku ndagaano newankubadde nga akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi yavaayo n'akulemberamu ababaka abasinga okubeera nga bateeka emikono ku kiwandiiko kino ekijja obwesigwa mu bakomishona ba Parliament y'eggwanga Uganda naddala abo abeeyongereza ddala omusimbi. So ababaka bangi n'okutuusa essaawa ya leero babadde tebannaba kuteekako mikono nga bano balaga abamu bakyalaga obuwagizi bwabwe eri mwami Mathias Mpuuga ekira kino kyongedde okukubira ddala oluwonko lw'amaanyi nnyo mu kibiina naddala kino ekya National Unity Platform. So katulinde tulabe ebintu bino byonna gye binaggweera naye nga ye Baagala tatidde kya kaadi ekyo kyakyogedde tatidde kya kaadi oba emuweebwa oba temuweebwa naye akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kuma ku bavubuka abo naddala abatuvuma ne batuvvoola kubanga tukyali bammemba ba kibiina ekya National Unity Platform.